tambula bannaffe bayita Badongole bosobodde okubaate ng'owulira abakulu abo basobodde okubaate bankubiddeko akasimu okubaate nga bantegeeza nga bagamba nti omukulu gwe bayita Daxx Kartel n'omulenzi gwe bayita Bigoliz babbye akayimba kano ke bayita Tita Bitya Abadongole bava saidi zeyo Ebusoga bakubira Busoga Jinja Mayigwe yonna eyo ebasinga okubaate nga bakikuba saidi zeyo nga bo bakubira mu lunnansi lwabwe mpola mpola era nga oluyimba olwo balukuba mu lulimi Olusoga era nga balukubisa ebivuga by'osodde okubaate ng'owulira kabakulu bano bankubidde omulanga nga bagamba nti omukulu Daxx Kartel mugambeko lwaki yababbidde Oluyimba lwaki ayina akanyoomo yabanyomye lwakuba nti Basoga beekubidde omulanga kati embeera nga wesodde okubaate ng'etambula abakulu baabano nga batubuulira wulira abakulu bano nga batubuulira embeera babayita Abadongole bayimba balenzi babiri ne bagamba nti Abadongole abawukuuka Waddi Daxx Kartel yekka kuba baluyimba babiri. Daxx Kartel yaluyimba nani? Omuvuga simanyi bamuyita Bigoliz. Okitegeera kakati gwegatta ne bagenda yono omusajja omusoga gwe bayita side soft. Side soft ye newuunya omusoga okubba Abasoga. Side soft ye wamukubira agamba atya? Agamba simanyi era kakati bintu mubireka nga wabiri waliyo kyenjagala okukola kati ng'era omubbi bwabeera ne pulaani talina kyamaanyi kiri awo mubbi bubbi. Kati mubadde mugenzeeko mu mateeka? Butereevu twabibadde maneja waffe yalina okukolagana ne balooya. Kati ono Daxx Kartel mwayogeddeko naye oba? Ate tunayogera naye ate omubbi oyogera naye waki ng'omusaba obanga agamba nti negayirira nti kakati Daxx Kartel bwewayimbye oluyimba kakati tuweemu ssente naye oyo omuteeka eri mu mbuga neziramula. Kati nga mwalopye Daxx Kartel oba side soft naye mwamulopye? Okulopa olopa muyimbi okiregeera toyinza kulopa producer gwe bagambye nti kuba kino naye mu kutegeera okwangu producer yagabye oluyimba kuba yatera okukolera Daxx ennyimba ate era yamanyi obulungi Olusoga yabayambyeko okulukyusa okutegeera bulungi bikola ki ebiyogera. Mu Lusoga oluyimba olwo baluyitaani? Kituka Bitya ogenda ku YouTube n'oteekamu Abadongole Abasoga omuzi ye bakulu abo be bayita Abadongole akayimba bakayita Tita Bitya sikyabitya ba Daxx Kartel ne bakakyusa kati omuyimbi ono gwe bayita Bigoliz nga yafuna akayimba kano olw'embeera nti yali ayagala okubaate nga afunako omuyimbi omunene n'asobola okubaate nga gattako omukulu gwe bayita Daxx Kartel. Bigoliz namukubiddeko okubaate nga atubuulira lwaki babba akayimba kano nti beekobagana n'omukulu gwe bayita side soft producer ne babba akayimba ke bayita Tita Bitya bakajja mu Lusoga ne bakateeka mu Luganda ne bagamba mbu sikyabitya. Bigoliz ye agamba nti bakola cover. Oluyimba lwabwe eno cover? Yes. Ate bagamba nti bagala kulopa Daxx Kartel. Ate nga bamulopera ki? Bagamba nti cover erina kubeera nga bwe luba luyimba nga Lusoga muyina kuyimba era Lusoga. Siteeka nti cover erina kuba mu Lusoga just nti oba erina kuba mu Luzungu just nti woba okubye cover kasita oba ng'ozeemu flow y'ebigambo nga ebyali noddamu always maybe the message ng'efaananga eri we yali n'engoma ng'efaananga eri we yali. In fact kati fate engoma tefaananga eri we yali n'ebigambo twabikyusa biri mu Luganda naye we still give them ogamba nti cover kubanga omuntu omulala asobola okugamba nti si cover ate si luyimba lwammwe kubanga ebigambo biri mu Luganda tebiri mu Lusoga byanjawulo n'oziwulira engoma eyabali mpanvu yaffe nnyimpi si buli sentence nti efaanana naye nze saagala ebyo byonna byonna bibeewo era nagamba side soft namutwalidde oluyimba ne mugamba badde ngaala abasajja tuba mentioninge muno tubaye credit okubeebaza nti baayiya kubanga nze naluwulira nali babusya nga ndikudde eno Kampala nenduwulira awo wakati wayiganga n'ejjinja. Akayimba yakawulira buulizi ne n'agamba nti kankaddemu akayimba kwegendewo omukulu side soft n'abayambako omusajja omusogono side soft naye nga banne Abadongole bagamba nti lwaki yabayisizaamu amaaso ate nga bonna Basoga. Abadongole bagamba we bati beekokola omukulu gwe bayita side soft. Munnange tetukolerangako oluyimba yadde n'olumu nti oba tuli bayimbi be naye ekisinze n'okunnuma kwe kuba nti omubbi ate tasobola kuyimba bulungi kuba bayimbye bubi. Oluyimba baluyimbye bubi tebanyumisa na kunyumisa. Beba Abadongole be bagamba nasobodde okubaate nga afuna ku producer ono Kanaaluzaala eyasobola okubaate nga afulumya akayimba sikyabitya Daxx Kartel ne Bigoliz
Side Soft yagambye nti bali bagamba nti nvumirira abasoga basagala basoga agambye nti nze bampa mulimo nakola mulimo ulira nze nakola mulimo gwange kuba nali simanyi nategeera n'oluyimba lumaze okufuluma jjukira nze omulimo gwange muntu kujja kunsasula nga mumukolera simubuuza mbu walugyewa yembeera eyo omukulu gwe bayita Side Soft ng'atugamba nti ye yafuna bufunyi yafuna mulimu nga bw'oyinza okufuna omulimu. Abadongole bagamba bino ebyokugamba nti kava bagambe nti amateeka bwe ganaagaana bajja agende wajjajja bujagali teyafa bwe bagambye nti Abadongole wulira ndabakoba nti nize omudongole misazo omutimbu ku kyomwana wemukuba esaano ku kyabazinga with no compromise bwebale kubaayo bulungi nga batuwagira kati amateeka ganaba gaganye temunnagendako wajjajja bujagali anti okimanyi ate ffe twogera kigambo tulagira bulagizi ne kiba era beepanka naye bajja kulaba ajja kutunoonya oyo Daxx Kartel ajja banoonya butereevu ajja kwebuuza lwaki yatambaala omuzimu gwajja bazinga tukola oluyimba kufunamu kakati oluyimba luno tebayimbye nga bwe bayita kava ye bwe bagamba mbu bakola kava naye kava tebagikola bwe batyo tokyusa lulimi omuntu bw'ayimba oluzungu gwe n'okyusaamu oluganda kitegeeza nti obbye oluyimba kava oli bw'ayimba oluzungu naawe yimba luzungu ng'ogezaako omulaga nti wali oyagala oluyimba no lubeere bweru ate kava ogamba nannyini luyimba nti owaaye nkusaba nkole kava bo tebaasaba omanye omuntu okukubira leero essimu n'akugamba era eyakuba ye Side Soft nti waliwo oluyimba lwammwe wano abaana lwe baleese okola mu kava Daxx Kartel n'omulala bamuyita Bigoliz nti naye mbadde nina obategeezaako ne mugamba ani yakuwadde olukusa agamba anti kakati ndi mu kubasaba ne tugamba nedda jangu tutuule wamu ye n'atajja enkya n'afulumya nti oluyimba oyo taba mubbi kati Daxx Kartel n'omuntu gwe bayita Side Soft ne Bigoliz okukyusa olulimi tekitegeeza mbu oba oyiyiza nnyo oluyimba bayimbye vaasi gye twayimba gye bayimbye korasi gye bayimba bekito nga bwe luli naluli bwe luli era ne wonaalukuba ku mpewo ojja kutegeerera ddala nti yembeera bwetambula ababayita Abadongole bava sayidi z'ejjinja bakukkulumira omukulu gwe bayita Side Soft Daxx Kartel n'omukulu gwe bayita Bigoliz olw'okukyusa akayimba kabo kokubira omukulu Bigoliz yagamba akayimba kaali mu lusoga ne bakateeka mu luganda oluwulirwa ensi yonna kuba bakaweereza mu lusoga kagaana okutambula Kampala ebigambo ebinyuma nga n'abantu mbalala baluwulidde Mbale baluwulidde wonna Uganda ng'ebiwulidde nga nawe w'obiwulira ebigambo binyuma bibuulirira bizzaamu amaanyi so kati we mugamba ate nga ye abamanyi n'abakubiraawo netwogera nabo wamala okubakubira netwogera nabo then ne bakkiriza n'enkola oluyimba kati ate tumala okukola oluyimba olwateekako Daxx Kartel awo oziwona ebuvaawo banyiga lwa Katero banyiga bandongo okujjamu Katero wendowooza yendowooza yange Abadongole banyiga olw'okuba nti bateekako omuyimbi omunene gwe bayita Daxx Kartel ne bagamba nti waki bafune ku kasente akadde kano bagamba bagenda mu kkooti basobole okuba tebafuna kasente omukulu Daxx Kartel nasobodde okuba ate nga njogerako ne management ya Daxx Kartel maneja we okuba ate nga atubuulira bano Abadongole beboogera ebyokuba ate nga babasiba biva ku ki oluyimba mwalubba oba temwalubba maneja wa Daxx Kartel yantegeezezza bw'ati agambye ensonga era bo bakkiriziganya n'oyo omulenzi Bigoliz bo balinda kyaka baali baluyimba mu lusoga era ne bakkiriziganya n'oyo omulenzi kati twali mu studio tugenda kukola luyimba lwaffe olwoluyimba lwe tugenda okukola Side Soft baluyita mwana kyali awo kati we twasanga omwana oyo ng'avoyisiza oluyimba olwo nga bw'omanyi nga Kartel bambi nyamba onteeremukko bwekityo kati ne tuteekamu eroza bwe baalabanga lutambudde ne bagamba naye banoonya kukola mawulire banoonya mawulire just era tebalina ttabu maneja wa Kartel agambye nti banoonya mawulire naye bo bakyakalambidde bagambye nti omukulu gwe bayita Daxx Kartel bategedde leero mbu n'okuyimba beegomba nnyo abasajja abasoga bali bayita Abadongole olira bwe bagamba naye batulaze n'obunafu nti nze mbadde manye Kartel w'amaanyi naye kati nerabye nti ate mugoberezi wange esebo okuddira mu luyimba lw'omuntu nga bwe luli oba walwegomba oba walumatira n'ogamba nti ono muyimbi wange wa kabi okitegeera namusaako abasoga bonabona abo ab'e Masaka mu lulimi olusoga lweno olwanakaizolufo olwa dagaali ndikyabazinga afuvuwe ebyanda n'ebyanda abakulu abo bayita Abadongole bava sayidi z'Ebusonga bakomplaininga omukulu gwe bayita Side Soft ategeeza nti management iza okuba ate nga zikimaliza naye nga bo bakyakalambidde bali bo beetaaga kasente ate mu kalantiini eno bagambye bazaagalira ddala
munayi nange ebintu ebyo fine Abadongole batuufumu naye ate bakyamu because eyo yali cover okitegeera cover zikolebwa nga bw'olaba supu olwa Shamike okitegeera nti yali cover ira Rayvanny bwekityo ne bano bakola cover naye because Abadongole balabanga basobola okitambulirako. Okay. Naye kyemmanyi management zaabwe bonna balina management ekirungi bajja suula bakkaanya. Ndowooza owulidde omukulu Side Soft yakuba akayimba ako ke bayita Sikyabitya nga ke bayozaamu akayimba kaakano ak'Abadongole.